tuko nayo. Na tumesema tumenyamaza. Wacha tufike 2026. Tupige kura yetu. Wajaribu kushika. Hapo tutaonesha ama ni damu, ama ni risasi, ama ni bunduki, ama ni nini. Lazima 2026 tunaenda kuongoza Uganda. Tunafika. Watoto wa boda wengine wamesema. Watoto wa Tororo wanalia. Watoto walitembea Uganda wamemaliza mahali na mahali. Tororo wamewasau. Wanasema lazima watembelee, wamekungoja. Wakaniambia niambie leader of opposition. Asante kupigania jana, ukifika Tororo uko na kitu yenye watakupea. Afande sipigani. Asante sana kutupigania His Excellency Robert KyagulanyiSentamu. Wewe ni rais yetu, sisi tunajua tulichagua wewe ni rais ya Uganda. Mwenye anataka akufe lakini president ni nani? Mwenye anataka afanye nini? Mwenye anataka afanye nini? Enda Jonyonga. People power. Sipigani. Our power. Sipigani. Afande sipigani. Wajameni, Museveni atakwenda, misaona yetakwenda. Kama yetataka, oma yapantaka, yetakwenda. Asante sana. Mr. President, Your Excellency Robert KyagulanyiSentamu. Amongst the young people, we have young Generation people Bobby institutions. And we actually realized that for every revolution, students have done a great part in redeeming their country and playing a central role in a revolution. With that, all the people from the institutions, Madam President, Honorable Nabasa, I do not have. Sorry, I just want to say Mama is coming here to tell us what the people from the institutions, what the students are going to do to ensure that we redeem this country, and we shall agree and make a resolution from here. Thank you very much. People power. Our power. Mr. President, the leader of opposition, another member. Good afternoon once again. Okay, abalonji abali kusama Uganda media angezako okubayisako ku bantu bayinza ogamba tebabadde n'abantu basombe somo naye abantu bano boolaba omusana muyitirivu nnyo guli mu kubookya nebbo weebali bo bagambye bagenda kubeerawo weebali wajjudde bannasi omusaadde omwagala omusaadde okufiringa mufiringe. This is what I am doing for my country, and I want you to say I speak for youth who represent 70% of this population of Uganda. The population of Uganda that is below 30 years represents 78%. But we are still considered an interest group, a special interest group. Are we really a special interest group, you young people? Baba ku security kwali mukambwemu evabera mukambwemu ku nsonga z'ebyokwerinda ate nga tulina wo yisima mubi tomanyi yisima temuna mutegeera komanda yisima temumumanyi era mubalaga mubi. I'm asking because we may have something for you. You don't have. Thank you. So young people, we are the ones that are unemployed. If you get an accident on these poor roads, it is going to be you. When you come to the hospital and you find me at the pharmacy and I tell you there is no medicine, it is you that is going to die. When they bring the coffee bill, it is either you or your parents that are growing that. Uncle. Do you get what I'm saying? When they brought the bills on the sugarcane growing, when they told you that you must have a certificate to sell your sugarcane, that you go to those swamps to suffer for, it is us that got affected. Tomorrow when they say that one a monk
and one Thomas Tayebo have bought a generator worth $1 billion, it is you that will not have medicine in the hospital. What am I saying, young people? It is our time to take abana b'ejjenje abasibe musana omuyitirivu baagala message emu ya president waabwe lwakuba nti ekyenjawulo ekiriwo bano si bavubuka bokka abazoonako olwaleero waliwo n'abasajja abakulidde emyaka abamu ku bazoonako olwaleero kunakula abavubuka okubanga ate ensonga zino babeerawo nabo baziwulire so abamuzeeyi nabo weebali. We have youth leaders in whichever corners that we don't even know. But when do they come out to speak about these issues? So our appeal to you, Mr. President, and the leadership of the party is to rejuvenate, to revamp, and re-energize the youth league of this institution. We want to have an active youth wing. We want to be in charge of the affairs of this country. We want to say that no, we are rejecting the coffee bill as the youth of the National Unity Platform. We are rejecting corruption. We are rejecting taxes that come to squeeze us, to take everything from us. We are working, but we are giving 50% to the government. Actually, we want the government to give us the taxes and they take the income. Because the taxes are more than the income. And I want to conclude by saying that we thank you, Mr. President, for giving us hope, for being the beacon that we count on. He used Makerere University students. He hid in our hostels. He hid in University Hall. Mr. President, we are willing to hide you so that you can bring those guns out and take over this country. We are willing to hide you in Banda. We are willing to hide you in Indeje. We are willing to hide you in Jinja. We are willing to hide you in Busoga. We are willing to hide you in Imbarara. We are willing to hide you in Kasese. We are willing to hide you in Arua. But let us take over power. Let us do what? And I will conclude by saying, ask not what your country has done for you, but what you're doing for your country. Reject the coffee bill. People power. People power. Our power. Uganda, Anita Mongia Uganda, Bosi Baganda. People power. More than Museveni. I hate them more than I hate what? Ngakalibuuza Uganda kyekukoleire iwe okikoleire woki ngakalibuuza abakulembeze kyebakukoleire iwe okoze woki okwetoola mu bukulembeze obubi obwo oba niwe alisala amagi wasala sukaali okulonda abakulembeze so bana sendowooza nti abakulembeze b'abavubuka bano bakiikirire abavubuka okuva mu bitundu byaibwe bukalamu era nze nga kosti oba kabakyaza ndi musangaavu ino okubanga tuli wano bali wano nga yonna erikwogera lulala twaba n'abantu ba westani wale nga boona bali kwogerera kirala twaba n'abantu ba centro nga bali kwogera n'ekirala nife buvanduba tukole ki ate era bye mwakoba. Mr. President, I am by the name Maria. I am the youth leader for Eastern Uganda. I know I heard representatives speak.
from some parts of never mulaba generation yaffe bana mulaba abaana bano generation eno Uganda. Those are the things we believe in. lowooza ku generation eno ngeri mu mbeera efaanana bweti. As the host, I want to thank the NUP leadership for trusting young people that we can do something and we are going to do everything. People power. Baba, oli bukala omu tulidinda. Baikirizayo mubakubuka era tubeeraza. N'ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero ng'abavubuka tubeere tuyikiriziganye omulimu gwaffe mu kununula eggwanga lino n'okuliwa. What is our role as young people in redeeming this country called Uganda that has gone to the dogs? Mr. President, thank you very much for giving us this opportunity to convene as young people for the good of the future of this country, Uganda. I will also thank the youth leadership for accepting us, people from Eastern, Wanebusoga, nina anko wange mpulira njagala mwogere aŋŋambe Sama teekako data okolere ensi era abasoga n'abantu okuva ebuvanjuba twena so mbasaba mudde musharinge nga president anaatera okuba ng'ayogera tetugenda kuddamu kuvaako ekyadata tukitereezezza anko wange eyeeyeeyo ensonga agambe Sama teekako data. So thank you so much uncle. Mama naka yekyanga ne blouse eyulise yonna. Abavubuka okuva mu Eastern Uganda, abavubuka okuva ebuvanjuba, buli mukijjo gw'abavubuka gulina obuvunaanyizibwa oguweebwa omukijjo ogwo. Waliwo omukijjo ogwaweebwa obuvunaanyizibwa okututoola ku bakyerupe twafuna independence twetongoola nga Uganda. Aye abazaire bajeni badada baife tuli kubajjamu olukwe balwana ino for us to be free to getting a freedom. Aye sawa dino tuli mu buwambe n'olw'ensonga eyo badada baife obutaduuduuma nakukolima ye bali emagombe abavubuka b'omulembe guno twena tulina omulimu ogw'okola. Abavubuka ab'ebisambi ebindi boona baabawa ebigezo. Waliwo bwe baawa ekigezo ky'okutoolaku ebyobukulembeze abona abaasooka okutusula mu kiina kino mbuli akasada kagolayina aye abo tibaasobola kulwana lutalo lwaibwe. Wabaako abayita nga balina olutalo olw'okulwanirira obutotoolaku ikonyo ku myaka gya bwa pulezidenti ate nga naife abandi abavubuka abaliwo buti era twena gwali mulimo gwaife. Ogwo omulimo titwasobola gutuusa era n'ensonga lwaki tukagolooga bana baide atumaana badabamaana tugolooge nga wazinayamba era mwidakyolya. Saawa dino abavubuka b'omulembe guno abavubuka abaleero nze abantu okuva ebuvanjuba bankolye ekintu kirala nti tutegeere omulimo gwaife n'oguliwa. Oyo ebizibu ebiri mu Uganda bino bingi aye ekizibu ekibireeta byonna ekizibu kiri kirala kiti mukiwaabainakonakona gebeera aye ekyo n'ekizibu era mukiiti. Omulimo gwaife ng'abavubuka tuyikirizanya nti omulimo ogusooka bwe tunaatoolawo nakyebalira oyo twamusiibula ndalwanisa enguzi kuba nakuuma abali b'enguzi abagugula sente zaife twola nga tuzirabule zimubalwanire era bwe tunagoba akasanda ako masu
pia musa odaife kuba nali tuiba tasobola kukola ngokolera bisolo kyokka era bizibu iwe wena atateebuka bulungi n'abavumukala n'akana mukawulize kano kakulu pulezidenti waife watukola nti struggle tugitambuze era nga tutambuza struggle totulobeire era otukubiriza okufuna bannaife betunasobola okuwangaala nabo tuzaale n'abaana aye baba wange ndikuloopera olwakasaaga kano abavubuka tebakasobola n'atukobaku kubawonya bampuga babwanika His Excellency Robert KyagulanyiSentamu etakubaamu bakulembeze bantu ate nga bavubuka ate nga bakozi ate nga bakola n'omweka tuli mu lunaku lw'abavubuka oba MP oba LC5 baba twakomye n'obwa chairman oba chairperson ku kyalo bwona tuli bunyona ebikomera nyo baba nga tulikunonya ng'obwaife obululu tukomye eti akalulu kona akajosooka baba nga balisadaka obululu bubiri akaife tulina akawaayo ndakawutembedde akawaayo tusigale kuka pulezidenti kuba twidi tine mu paalamenti eyo tekateseza bantu kuba pulezidenti mushiyalinga evidiyo pulezidenti paalamenti ejja kuva mu buwambe okitegedde bajana kwogera ebyamagezi era ensonga lwaki baba abavubuka bonabona nga bwobawulire nga balikwogera balikwewemba nti paati tebayidoozaana iwe yawidde twidde akugemeraku buli kintu kyetusobola mu busobozi bwaife ate baba kuluno ng'abavubuka tukomye tujja kugoma kukukunga na kulonda era tuidamaliriza nga tukigaire bwekana abatanda kagakagemamu baidatubona neyanziza ino baba waife president Robert KyagulanyiSentamu abakulembeze baife the leader of opposition right honorable Joel Senyonyi obukulembeze wange obulungi atutembeese ng'abavubuka okukunga omukolo guno baba weebale n'abakulembeze baife bonabona abatutaire mwakananansi mwasobola okubaawo ku mukolo gwaife nga tuli kwisa ekirala ng'abavubuka baba era nga hosti nenda okwebaza organizing committee yaife bwe baba bali kumpi bayite bawuumeku era tibajja kwogera kigambo naye ekirala aye tujja kubeebaza olw'omulimu gwe bakoze ndibona jalotonetone atuyambye era bwe banaava wano bajja kujja bafuna ekifaananyi pulezidenti muganda wange alisakyakunza abakulembeze bonabona baba waife Sawulo yakunga abakulembeze bonabona ab'obukiiko bwakunga era mwani naze ya Jamal yakunga abakulembeze bonabona ab'abavubuka era oyo honorable Kamese
Ivan ali kuiga n'abaire muteekateeka ey'okuguluba ni poliisi baba president ngenda okulopera obusanda bwatutyana mitingoti musanvu bwatutoola kwekisaayiwo kyaife kakiri kyetweyagaliramu baba waife kyabazima nata kyeyatuwa tujja tukoleki tuningirire batulobeire batuleeta eno aye era abantu mwite bana mwebale kwita katonda abawa omukisa tujje kubikola. People power! Our power! NUP! So you will go for a photo opportunity. Mr. President, you will accept. I will give a photo opportunity to the leaders and also the organizing committee. People power! Our power! DJ. Tulinaba MB, tulinaba joba wa ku music. Kasola agolole. Aya tuligobo. Yazeta agolodde. Okuba ati tubaletera president. Kasola akoleki. Kasola akoleki. Agolole. Agolole. Bagambe Kasola agolole. Bagambe Kasola agolole. Mbawe yedakiika obwemba bubiri bwonka olikundeetera otawaayo olwemba ne otawaayo mutereyo. Abayimbi b'ebusoga babawadde opportunity. Mwolese ebitone ku lunaku lw'abavubuka. Oba maapu aliwa? Maapu yaliyiseeko wano. Amutangolo mumweze omukubire engalo ed'amaanyi. Nena ule najja olamuse ku president ofuna omukisa ogwo. Basabo ne banyabo okamba olwa lugono eddakiika ndala amangu bulungi. Kiriye nzira olugono.
kusogani Uganda yebana tukunga amasasa y'ebinolo kisyabuke twenda tubuuza muzeeyi toyenda kitukuwe omusigabita obakokosesere ado yenda kutamo bagendawo endobiyo mtuwanegeregeregira eseri tubabagamukwetukungise ababadde abakowanibwa abavuka omuzimu gwawe lugono nani eyagwendaku tudasiza abantu wa buli Uganda buli omu ali yalungenye mukole tukutwerewo ebyafuna n'ebikado babinemamu ebitabo byonna bisembere bafesitabale fulandinise abasobola lombaduwa omukole tukulamye Uganda endulu sedadobaireki enda bidubo biyake binadira abantu Uganda twaire inyuma twavulayo omuntu bwokula ofuuka advisor ofuuka disorganizer kairiseimaniza twakwenda Sebo omwana omulungi nga twetali adiya abantu kamala abafuire emirimu gyalema abandi bwe betuka niwoba omusomi nani akusala n'abajja ku kyeyo nga banoonya emisu bona babayiza nga nembalesi niwoba okuguma oti nkolo yezala akasente kawano baatunda ekalyu tuli mukudu obadde obaye benetukumize nagali agalala tukola tuti Fusa chakusanyamo emweza alambu atwenda atusamu aduluka ngezira chojitolamu emweza alambu atwenda atusamu omugaika abamugaika ino omwaka obalukupe enseya ife fusa chakutyankirira abachali bange aduluka ngezira chojitolamu oyo yemu ku bayimbi beno yagamba embweza alambwa so akayimba bakayita oba walukono sibitegeera bulungi waifera kuba kulemba ekiturizera bamikiriza omusolega ife titwenda abakulembereseno tukoya akamanira omutudoze twakowa ensefuuka etyo omudala gwofunamu neyanziza baganda bange nibainaze okumpa ka chance kano okwembera ku president wange omulungi baba Mr. President nize izedi akati akomuluyira omwembi omusogali eno akiikirire bembi baine okubanga tulwanyisa nakyemalira okutuvuira atuletere ebyaife agamba kawalugono kategeeza nti omuntu oyo azingaime obuzingaime yafuuka ekintu twataseetuka ezira nikyasobola kuyinza kyobwaba n'ensi yaife tekajja mu maiso ezekyeyongeraku olw'okuba olumba olw'ekirago oluziga ndikyetutwala mu maiso Mr. President ngize ekyaliwo izedi akati akomuluyira nasembayo okubona ku mulundi gule ng'onkobo nondizanga amaani bankobo olitopowa era bwekiri mwana banzoganya buli wenja bagezaako okulemesa
aya wako motota wa amani era nisembi ku baba webale ino webalire lala walugono mumukubire ngale damani yagene president mubwala omwana oyo muwagire omwana oyo mukoleki omwana oyo muwagire okuba n'ekitone n'atukiikirira obukalamu mwebale ino mwebalire lala basebo ni banyabo mbakobye nti we don't have time mbidi nti inabe embibangi aye mujakunde mwawo in the interest of time oli kusama Uganda media so tuze tetugenda kuddamu kuvaako ekyadata kyo twakitereezezza so thank you so much mwenna abasharinga era nsaba mweyongere okusharinga nga president anaatera okuba nga ayogera Timothy batuwe mwongere obwala twakwaduka naye ng'aigula onumba na kisumuluzo aye tuli kumukwana kyo na misana na bwire tuli kumusooseka ebigambo tomana yena akoye walugono kaluya tusangaire okubona Sebo ideno wakati bakubone damusana oli musada muleyi idababona obuleyi bwo oyo bamweta kaluya webale emirimu gy'olikola n'akulira Eastern Uganda Mobilization Dr. Timothy Batuwa. Wano tuli mu Jinja West wano naawaife wano naawange nga ali kulamusa omudingo waife ndika nti abajinja West tumwanirize nga tuliko banti Bobby ekyagulanyi abene tuli bawulira Bobby ekyagulanyi Mr. President mukwano gwange era obubaka mwempeire ekitiibwa right honorable leader of opposition mukwano gwaife akulira ba youth bona munsi yona South Africa America Canada bona Uganda Saudi Arabia honorable Francis Zake owemitiana baba kabanange abakulembeze abekibiina ekirungi ennyo ekitava ku muntu wa bulijjo ekya National Unity Platform ekyemerere ku mazima nga n'omulimu Piraisa Chairman Nyanzi n'omulimu mukwano gwaife kwetutegeere nnyo wano Alex Waiswa Mufumbiro bona bemukola nabo ab'ebitiibwa bali eyo beesoboire okwogera ndikusaba Mr. President ondikirize ntambulire ku protocol ye baestablishize keka ali kuyita wano ekigambo bwe kiva ekirala kyendidde okwogera ku Busoga nti ekifaananyi ekituufu ekya Busoga nti tuli basaalukani tuli bakozi era tulina kuba bagayiga bwe biba bikaado twabirima bakamula sukaali mubitirivu nti ab'Uganda bamuno yafiikawo ab'Ekenya baanwa yafiikawo ab'Etanzania baanwa yafiikawo olasobola okwewuunya lwakitu gayiga walanga aye ekibuuzo kirala ekyo kye tulina kyo wano nga tutali kujja mu bikaado twali mu Dduuma bwe twamulimiranga ekiro yabanga ya nusu 3 kuba yaba mungi ino bwe twakivaamu n'okukyuka n'okuniina nga bwali edde emwanyi twagirimu kunipamba twabirima mu bungi nti omuzungu bwe yabaawo yataawo kyetweta railway oluguudo lwa train nga luyingira mu byalo eby'Obusoga okumusobozesa okukuŋŋaanya emwanyi n'empamba mu byalo ebyesulirire oyenda ajambula muti oyenda kujja kaliro ne Busoga daabanga train
tikutwala abantu aye kuleeta birime ebyo ndikubakakasa bwebayo abamalirire okozesa emikono gyabwe okwekayikawaza nikulemererwa kulemererwe era tusaba nti bw'otuuka nga mukulembeze otugemangaku tusaba ikolero mu budde butono president agenda kuba ayogera so mbasa mubeereko ate musharinge ekyezira kikoze eruituulira amakolero ag'ekyuma eky'amajaani eryetuulira ekyuma eky'emiyembe eryetuulira ebyuma eby'amata wano twasaba kuku bya sukaali bakwetanga ababaka tusalewo bwebabe bakite naire busoga erimu ebiketezo bingi disitulikiti mbitirivu aye twali bagezi twayikirizaganya nti ekisooka kibe eruwuuka bwe muliba mutwaire ekyokubiri twayikirizaganya nti kibe ebuyende tikwekutulakutulamu kyali kibalowooza ekisantuinda kulemererwa okuyikirizaganya bwe babe bate ekyuma kitya ekirala aye ekyo twakimala bumale ndikoba nti tuli kwegaita ku maloboozi agogerebwa wano era omulamu oguviire mu bavubuka mutuufu tuguwagira era tugwenda tuli kutaamu amaanyi nti bw'otuuka nga ku bukulembeze aw'okutugema ku nga busoga okuba nga tukyuka tuyidiwo era tuyida kwandulira byene ebibe bikolebwe ntwala omukisa okwebaza einno kuba mbaire n'akakisa okuba bonna ke bali kutyamu obufo okutegeka bwe tuba bonna kirowoozesa owundi nti kibaire kyangu aye onalebo zaake onalebo Maria Natabi Londa Waiska niba ino boona Ivan Kameze aba baire Kampala mu bukiiko bw'endawulo omu baire Idinda bana mwebale kyetuli kubona ku wano tukisiimye nze ndikwogera ku lwabo abatabaire bwe mubaire aye ndikoba nti omulimu omukoze munene okutusobozesa okutyama mu idembe wano we tuli neebaza abo ababaire mu miitingi eyo saawa 10 mwena mwebale buli omu kweyama nakutuukiriza kyeyeyamye omukolo gwavaayo bulungi Bobi ekyagulanyi Doctor. Bana chirichitia. Akoratia. Watu wawili. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Abasogani kwemogere tinizekozeti. Nibo mukobye kyangire. Aye nena mutegere nti babonanga omusawo omuganda nali kwetoloola awali kanisa abajja kwatula tiwe kwete abalirako nti kozeki so mutafaayo tulina omwemi bamweta short smart ankobya ali ku servers mwenda kujja mumubona enda kuba omwezi nga 23 November wankyukakyuka mwebale eno mwebalirira basebo nibanyabo mwena abali wano n'abali kutubona from wherever you are watching us from mwebale okugumikiriza era omukolo tunatera okugumaliriza mungane at this juncture invite our members of parliament led by the Honorable Manjeri Chebakutika iganaba bakaba parliament ekirungi chairman wa district y'empigi yayogeire ndikwenda bakaba parliament Now this one is not going to play on your radio or your DJ Honorable Mwinu and MP Zoris and MP Tenda Mena Kwandula and Tuwe like Sebo. You are Honorable Member of Parliament. Mwebali mtatu malizibu DJ wakaimba babajaa Now this one is not going to play on your radio or your TV. You can share it and spread it out.
People power, people power, our power, NUP. Kunga busoga kunga, kunga busoga kunga, kunga Eastern kunga, kunga Kyagulanyi kunga. Amaina Nerobozi Andrew Chizakaluya, Yaniza Kwana Isonga da National Unity Platform mu Eastern Uganda. Abimani Kyagulanyi. Tuli wano olwaleero kusanyuka musanyuke n'abavubuka. Abavubuka tubeera ino. Baba President ntuleetera obubaka okuva ew'abavubuka n'abantu ba Teso gye twabaire wiiki ewedde bakwenda ino era nga mwennaze bwabaire wano bali kuyayaanira buyayaanire okutuuka ey'oku. People power, people power. People power, our power. Your Excellency, President Waife, ebyange bitono ino tusangaire okubona mu Busoga menda otwala omukisa guno okwebaza abavubuka nga tubita mu Uganda waife Honorable Zake Francis webale eno Sebo omulimu gwokoze. Mr. President, Busoga ebitundu 40 buli ku 10 ya bibali yakoma abasoga okuva mu bibali aye tiyabakoma wawe eri kubatwala bwembaire ku magombe ewasonga wange yeva mu kyalo abataka bansaba nti nga bwali kujja mu byobufuzi yemujja twende pulezidenti wo alonda ensonga ey'ebibali okubona abasoga n'abamba atya abava mu bibali bajja ki oba bakola biki bibanakolera mu bibali ebibali byabaawo n'abantu ne babaawo aye okuba nga ebitundu 40 buli ku 10 ettaka lya Busoga bibali tosobola kuba mugobe bantu ng'ozirayo kola ki ng'ozirayo batwala ey'omusonga nkulu mwebale n'ebala erala twende okwaniriza lidogo potion waife mu Busoga mwebale n'ebala erala. People power, our power. Bananga b'Obusoga mwebale kutwaniriza. My name is Christine Kayeme Chimwero. I'm a Sebo District Member of Parliament, but I'm also the Minister for Water and Environment in the alternative government. My President Maino, my fellow members of Parliament and leaders of the Eastern region, I'm very happy to be here. Muzikirize nyanirize abavudde ekiboga bajje okutujagulizaako olunaku luno muyimirirawo President abalabe nti mwazze. People power! Kiboga oye! Bananga abavubuka mwebale kuteekateeka mukolo guno. Era njagala kubajjukiza nti abantu abalina emyaka 65 n'okweyongera waggulu bali 5.5% bokka mu byavudde mu kulonda ebifu. Ekitegeeza nti na batono kwabo bannayuganda abasinga baki bavubuka. N'olw'ensonga eyo you can't say you were
without NUP. NUP is the DNA of the youth of Uganda. When you say you are NUP and you don't support NUP, then you are not a youth of Uganda. Without you, NUP cannot be there. I am also reminding you that our president is still standing. Tuwagire president waffe paka kuwulira bulungi. President ayimiridde teri kupowa paka nga tumutadde mu ntebe. Bw'oba owulira oyagala koolindako katono bw'anamala okutuula mu ntebe okoowe. Amina. People power. Abakyala mwebereremu naddala abakyala abavubuka. Muyimirire ku mazima, amazima tegali gaswaza. NUP ye DNA ey'amazima ga Uganda. Era ffe tuyimiridde paka nga President KyagulanyiSentamu ye President wa Uganda, kubanga byagamba Uganda byeyagala. People power. People power. Power, power. So, Mr. President, amanya never was yensa alipokana. Ensonga nyingi onaba omwiza yogeddeko kubakuba abantu mu bisemi okulima omuceere. Ensonga nyingi bannayuganda zibayimiriddeko ky'okubagga obululu nga waliwo akulya abagga obululu. So, Mr. President, nzikiriza mu gavumenti yeddako mbeera akulya amakomera eteranga okugeza byagakama n'abayanja abalala. People power. People power. Our power. Amanya mwadangu nyingi. Mbaka wa parliament okuva ekyaddondo east. So Mr. President nakulembedde ttiimu y'abavubuka okuva ekyaddondo. Ate nga bwe wankwasa wansi wa leader of opposition. Okubeera minisita akwataganya ebweru w'eggwanga oba foreign affairs. Ntuusa obubaka okuva eri abavubuka okuva emitala w'amawanga. Abali mu Africa, abali mu Asia, abali mu Europe, abali mu America, bangi banyinaffe ne baganda baffe. Bali mu Walabu, bali mu Biyumba, ng'ekyabajja mu Uganda kunyigirizibwa. Bonna bakyalwana okulaba nti badda mu Uganda nga yeesiimisa eri omuntu wa bulijjo eri munnayuganda. Njagala okutuusa commitment ey'abannayuganda abali ebweru w'eggwanga, abavubuka abali ebweru w'eggwanga ku struggle y'okuliberatinga eggwanga lyaffe. Lazima olutalo nga luwedde ffenna tujja kwambala engule. People power. Our power. People power. People power. Ekyagulanyi oye. Esentamu Robert oye. Emagere oye. Ekaboja oye. Ekavule oye. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Robert KyagulanyiSentamu, Leader of Opposition, protocol observed. Ninze omubaka wo Mugabi Susan Nakazima, Nsanvu Nathan Full Tanker, Babi Ndunya Omuwato okuva Buvuma. So, Your Excellency, never okutegeeza abaidinda basula idinda ebakolera Buvuma bawuna kunkyo kuwuga baira igulo nga balikusabalira ku kidyeri. Your Excellency, nendokobayo abavubuka ekigambo kirala. Bulijjo batukoba nti the future belongs to us, but it only belongs to those who dream beyond their boundaries. The future belongs to the youth who present themselves. The future belongs to the youth who believe in themselves. The future belongs to the youth who encourage themselves. The future belongs to the youth who focus, who know what to do, especially in times of change like these ones. Abantu abaidinda Honorable Manja Nemo Mwaini, Honorable Manja Nemo Lukomo Wana, Honorable Manja Lichara Kutika, Mumongere Kwerina,
Kituyire maadi mube bulungi. People power. Our power. People power. Our power. Christian. Amanya Osangya. Patrick Kayongo, MP Integer South Wane Kayonga. Zenza aliwa basoga nasomera wano ku Main Street baba yakolera wali ku Spire nasomera Musoga College mwiri. Era ndi mwana wa wakawano. Bana kunwalizamu mwe wale kuida mu bungi. Mr. President sir. Neno okwebaza okutulondera lopu waifoyo. Banange mukubireko lopu mu ngalo. Leader of opposition. Leader of opposition Yoweri Senyonyi atukoze bulungi nnyo ffe ng'ababaka ba parliament. Era y'ensonga lwaki buli wabeera buli kyatugamba tuyimirira naye. Tusaba ffenna asobole okulwanirira eggwanga lino nga tuyita mu parliament. Olwaleero lunaku lukulu lw'abavubuka. And one of the objectives of this convention is to bring the youth together to forge a way forward on the issues that directly and indirectly affect them. Era njagala okwebaza platform, njagala okwebaza ekibiina kyaffe kubanga one of the ways of doing that is through arts and entertainment, but more particularly in the area of sports. Abavubuka, when they come together, we forge a way forward. Era Mr. President, sir, to go on record njagala okwebaza. The party is getting more organized every time and again. Era ensonga lwaki omubaka w'ekitundu kino Honorable Timothy Batuwa abeebazizza nnyo kubanga mukoze omulimu gwe mwakola nga afiiriddwa muzeeyi wange Kayunga. Banaye mwebale nnyo okweteekateeka bulungi, mwebale nnyo okuteekawo mbeera, mwebale nnyo okuyimirira n'abavubuka, n'ekisingira ddala obukulu tuteekeddwa okulwanirira eggwanga lino abavubuka ababadde wano banaye boogedde bulungi, mwebale nnyo, mwebale ddala. We are energized as members of parliament, and the assurance we can give you, ffe abamu tetujja kubalyamu lukwe. Tujja kuyimirira nammwe, tujja kuyimirira ne pulezidenti waffe, tujja kuyimirira ne babaka bannaffe, era njagala okubasaba mangi eri ono kye bakutikka mumukuume omubaka ono wa nsonga. Tuteekeddwa ffenna wamu okuyimirira ne pulezidenti waffe, okuyimirira ne lopu waffe Yoweri Senyonyi, okuyimirira n'ow'abavubuka Honorable Zaake Francis, n'okuyimirira ne Ssaabakunzi mu ggwanga kubanga omubala gwaffe tuteekeddwa okukunga eggwanga lyonna. Kunga Busoga kunga! Kunga Kyagulanyi kunga! People power! Our power! Christian! People power! Not Mundamu, people power! Our power! Zena Kimuli Helen, Ombako Mchalo wa District ya Kalangala, Mubizinga Bese Chinana Mwemina, Atera, Nze Shadow Minister of Information and Anti-Corruption, njagala okwebaza okulonda Honorable Manjeri, era mbasaba mwongere okumulonda kubanga mbaka mulungi nnyo. Akagambo kamu eri abavubuka mu ddakiika emu, if you want to become a lion, you must end the appetite of eating rats. Bw'obanga oyagala okufuuka empologoma ey'amaanyi, fubanye okulaba nga appetite y'okulya obumese okola ki? Ogivaako. Abakyala wano waliwo ayagala okulya akantu akatini. Wangi? Temwagala binene? Number 4. Mbasaba abavubuka abali wano mugende mu bifo ebinene ebyo mubikwate, temukkiriza abantu balala kubibajjako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, bawangaale nnyo kyabazinga. People power! Our power! NUP! Kunga Busoga kunga! Kunga Buyukwe kunga! Zeno mbadde ng'andike ku kuseka kuba batwakidde dda, naye abantu b'e Buyukwe bangi nnyo. Mukimanyi bulungi nti Buyukwe ne Jinja tukola ki? Tuli ba neighbors. Abantu b'e Buyukwe muwanyike emikono abali wano. Ab'e Buyukwe, abantu abo bonna mbadde mbalyazamanyiza Mr. President.
Elinya the Farida Nabatanzi. Banange, President Kobale Kuja, kusisinkana abantu baffe ab'Ebusoga. Abantu b'Ebusoga bano baagala nnyo olw'ensonga. Waliwo abasajja abakulu abaali bageranga engero nti Abasoga bategeera kulya akaana. Naye emwogo mwakola ki? Emwogo mwakola ki? Mwagibuuka. Bano abali wano bonna bavubuka, emifo gikola bulungi, bagezi nnyo, beebeereramu, mwebale kwagala nkyukakyuka, mwebale kwagala President wa Robert KyagulanyiSentamu. People power! Our power! Your Excellency, the President Robert KyagulanyiSentamu, the leader of the opposition, the head for mobilization, Chairman Nyanzi, all protocol officers, good evening. Mizabanje chama kutiko omutembei okuba omukyala w'ekibuga Mpimba. I want to take this opportunity to welcome you all to Jinja City. Jinja City, where you are right now, it is the historical city. This is where the palace is found, and this is where you can find the source of the Nile. You are most welcome. Ensonga y'okubiri mu Bumpimpi kaneeyanze obukulembeze bwa President Robert KyagulanyiSentamu olw'okuteekateeka bino byonna wala n'obukulembeze obw'abavubuka okubanga ekyokusatu President olw'obwire njikiriza ndogera ku ensonga ebiri ezirikosa abavubuka ab'Ebusoga. Ekisooka unemployment. President Busoga eno gy'ali kubona wanaidinda wetuli, historically Jinja was the industrial hub of Uganda, but deliberately the government killed the dream of Jinja being the industrial hub of Uganda, and this led to unemployment because our fathers used to work in those factories. Oli kusama Uganda gwe mukutuguka kwensinzira okubanga abaweereza mubale kubeerako. Therefore, as National Unity Platform, we promise to revive the glory of Jinja City and Busoga at large. Mbebaza nnyo mwenna abali kusama Uganda ndi ku Facebook page kokka era oli kusama Uganda media ku Facebook. So eno video bw'ogirabe wantu wonna manya eva direct kusama Uganda neyolekera emikutu gyonna egy'enjawulo. So thank you so much mwebale kubeera kusama Uganda media. Let me talk about the education sector. President era nsaba atana following Sama Uganda media kwegaire jangu ku Facebook oje following kuba yensooka endala ne zibirira. Many street wanaidinda Busoga college mwiri n'amasagari byonna byawaawo. Ekyakubiri okumala nga gavumenti tetwenda ebitundu ebisinga birina regional universities. Wojja mu Angola oyagala Mbalala University, wojja mu Rwenzori oyagala Mountains of the Moon, wojja mu West Nile oyagala Omuli University, wojja Teso oyagala Oswati University. Aiwa ne Busoga tufa university wayiranga ndabaki ya government. Era ndi kusaba wekimala kikola obukulembeze President Kitiibwa kya Busoga abasobola ekyasobola tukola tutya nga mutubala obukulembeze mulowooza Robert KyagulanyiSentamu mwalonda National Unity Platform era ebyonna bijja kubanga biri ntende. Abantu b'ebinda mwabalekudde Katonda abantu b'omukisa. People power, our power, NUP,
mwebale ino mwebalira ababaka ba palamenti DJ Yoweri akemba nga bwe bajja DJ Mpasira Banks andetere chairman mtu wa watu manatwala mobilization mchina cha National Unity Platform Sebo tukoze bulungi Sebo kakwandula oyose ifunga waite na baina tambula Uganda yona baketako bonasi tambula DJ Mpasira Banks alete uwe mtele Wulira Ali kusama Uganda sharing a video. Thank you very much Banks mukubire ngareza amanyi kati basebo ne banyabo muzikirize mbanjulire eranyanirize akulira mobilization ya National Unity Platform Uganda omwami honorable mtu wa watu chairman Nyanzi Sebo Steve. People power. Wamenuzi ni mtu wa vibe saga mukoye mwe kale mwebala abana mwebale mukoze linya mukikubye mwebale mwena mwebale. This is the time, this is the time. Museveni agende newali bangale meddeko newali bangale meddeko atekwa butekwa genda. People power kunga Uganda kunga. Your Excellency Mr. President, the leader of opposition, our members of parliament, our local leaders, abantu be Busoga, abantu be Kamuli, abantu ba Uganda mwenna bakunganya wana abavubuka mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. You see, they have always pushed a narrative that the youth are the leaders of tomorrow. You have disapproved them, and the National Unity Platform is still disapproving these people who pushed this narrative. You are the leaders of today.
You are the leaders of when? I would like to thank Comrade Zake for the work well done. This is the second preparation of the National Youth Convention and the National Unity Platform. I thank you with your team because today you have doubled the convention. The other it was halfway. Now at least you have made it, and indeed it's not in the center, it is up country. For me, I will base on this article 1 of the Constitution. You see, still a living document that we are basing on, because since you call it Semateka Igwanga. Now, here article Yagamba that all power belongs to the people. Amani Wanagali Muchi Mubantu. But now, even though we are jubilating here, we are celebrating. No one to be one, Natusa, you say to Yimba, to Jaganya, a chicken that is never Kolachi, Kifuna. Why have we failed to use the power, the constitutional power we have to acquire power, to get power, to make a change in this country? Lwaki tulemeddwa okweyambisa obuyinza obuli mu ssemateeka okufuna obuyinza obwennyininyini bwe twagala nga tugenze entebe mu ntebe? Because the youth constitute 60%. Even on this fake census, olaba ntino abantu abali wansi w'emyaka ena basukka mu 6 ku 100. Lwaki abantu abo bakyalemeddwa okufuna obuyinza? Have we exhausted all the techniques? Obubadde bwonna bwonna bwe tuyinza okufunamu obuyinza buno buweddeyo? Ebintu mu biseera nga mukola ki? Nga mutetenkanya, nga muyiiya, nga muyongera okuwa amagezi. But according to this convention, I'm now very certain that even if we go, ffe abakuzeemu ne mujja tukakasa nti musobola okukwata obuyinza bw'eggwanga lino ne mututwala mu maaso. And certainly under the leadership of Robert KyagulanyiSentamu, because he's still Sebo bokyali muvubuka simanyi naye abantu bakyakulaba ng'omuvubuka. Therefore, ladies and gentlemen, as we celebrate this day, these questions are still hanging. They are revolutionary questions. Ebibuuzo bye mulina okusigala nga mwebuuza. Lwaki ddala obuyinza bukyatulemye okukyusa omusajja n'atubeerako ebbanga lyonna ng'olukokobe? You all know that the future belongs to you. Abo abasajja abakulu future y'eggwanga lino tekyali lyabwe. Ate mujjuke tebakyasobola kudda mu ntalo ziri ze baalwana. Tebakyasobola genda kwagula na kwewalula mu buyuukiyuuki mu muddo. Unfortunately, bavubuka bannammwe be bakozesa okutukuba emiggo, okutusiba n'okukola ebintu byonna bye bakola. Now, abavubuka, how do we outreach those people in the police force, in the army? Kubanga nabo bantu bigenda mu maaso babyagala. Tubeera nabo, tulya nabo, abaana babo tusoma nabo, na buli kimu kyonna. N'olw'ensonga eyo banyawule ba Sebo, mukimanyi bulungi nnyo nti olutalo twalutandika ate tetugenda kudda mabega. Babasindise bali wali